Kama kwa mkisa. Isoke ebyokwebaza bireke. Don't worry. Obudde butuyiseeko. Time is against us. Genda Mukama akole. Go let the Lord work. What happened to you? Chetabao jangu. Mwetulire temufaayo. People, you may sit down. Kimanyi kibasuseeko ekyolwaleero. I know today is kind of awesome, but calm down. Amiina. Amen. Aha, buzibu ki? Pastor nze mbadde nzizaana eno nga nsaba onsabire. Yogerako nnyo. Speak louder. Pastor nze mbadde nzizaana eno nga nsaba onsabire neno olubuto oluveemu nze sirwagala. I want to get a miscarriage. I don't want the pregnancy. Olubuto lwapanga ki? How big is the pregnancy? Olubuto lwa mwezi gumu nze sirwagala. It's a pregnancy of 1 month. I want to get a miscarriage. Kyokoli akabira kuzaala. The other one wants Ono to lwalira produce. ayagala luveemu. This one wants a miscarriage. Hey. Lwaki? Why? Why don't you want the baby? Lwaki oyagala tokaaba? Why? Pastor tatange yankwata kati nze sagala lubuto. I was raped by my father. Ani yakwagala? Tatange yajja ekiro nga neeyase n'ankwata kati pastor olubuto olusirwagala. My father raped me. Njazayo omwana nga muganda wange nga So I don't want the pregnancy. Taata wakuzaalira ddala. Your biological father, you mean? Pastor kugambye ye. The biological father raped her, so she doesn't want the pregnancy. Hey. Bino nga bizibu. Oh my God, though. Kati oyagala nkusabira luveemu. So you want me to pray for you so you can have a miscarriage? Kyekyo kyenkugambye nze njagala luveemu. That is it, Pastor. I want a miscarriage. Naye abasumba tulina ebizibu. Pastors, we have issues. Kaakati omukolera ki? Now, what do you do if you're the one? Ddala ekibuuzo kiri mu The ddiiro. question is here. Azaalire kitaawe. Should she produce for the father, the biological Taata father? wamuzaalira ddala. The biological father? Luveemu Should aluzaale. it be miscarriage? Njagala abantu basatu Or babanna. must she have Mujje wano. the baby? Come and tell us. Come forward. Akola atya azaalire kitaawe? Akola atya? Can she produce for the father? Ayinza okuba nga byayogera tabyekakasa oba nga balina gyavudde ku kyaki endala nga baagala kuvumaganya basooke kunoonyereza oba lwakitaawe luba lwakitaawe balyoke balugyemu. Aha. Lubuto lwa kitaawe aluzaale oba tusabe luveemu? Pregnancy is for the dad. Must she produce it or not? Aluzaale kubanga si y'anaaba asoose ffe mu kyaki tetukkirizibwa kujjamu lubuto olw'ensonga abanoonya abaana tusinga ssente ne tubulwa abaana oba yamukwata agenda mu malwaliro so si mu kyaki. Gwali musumba oli mutume wa Mukama. Akola atya azaalire kitaawe oba kiswaza wangi kiswaza okuzaalira taatawo akuzaalira ddala ng'ate yakukutta omuzaalira omwana. Pastor luveemu. Let be about it. Yes. What about you? Pastor, Mukama Bible ega tokamanga Mukama Katonda wo agende mu ddwaliro yeesootinge n'abasawo naye gwe tekikkirizibwa. Salt with our daughters. Musumba onomala ayagala gamba mbu maama we ali mujjawe. anti kati omwana agambye kitaawe si mutamiivu anywa omwenge kitaawe yajja The kiro father is a drunkard. n'amwagala n'amufumisa He olubuto. comes in the night and has sex with her. Nze musumba oyo omuwala amagezi gemuwa omwana amuzaale banaaswalirakawo yeeye kennyini y'anaalaba baneesonga. Aha. Pastor oyo olubuto luveemu kuba ne bw'anaamuzaala agenda kubeera mwana wa kibi agenda bonaabona bonyebonyi ku nsi. Aha, omulala. Another one. Pastor ebiragiro bya Katonda biri 10. Wangi? Ebiragiro bya Katonda biri 10. Ku ssaawa zino pastor oli maaso ga Mukama Katonda tottanga. Bw'ojjamu olubuto lw'ono omwana ojja kubosse. Tajjaamu lubuto bw'aba ayagala oddujjamu agende mu ddwaliro oba alaba ssenga we mu kika mugamba ekyama bajjemu olubuto. Talina ssente zirujjamu money. Pastor supporting okujjamu olubuto lw'ono omwana. Anti nange mbuuza mmwe. I'm also asking you. Nsaba tolujjaamu. Azaalire kitaawe. She produces for the father. Naye nga pastor tomujjaamu olubuto kuteekako kibi. Azaalire kitaawe. What can she do?
nze mbadde ngamba afune omuzira kisa wanje afune omuzira kisa amujewa awaka agenda olubuto alukuliza awalala omwana muzaale amuwa bamwetaaga kubanga waliyo abagumba abaagala omwana. Pastor nange mbadde nsaba onsabire ndi bubi ate ngenda bweru. Mbadde nsaba onsabire nange okugulu. Genda mukama akusumule teeka akakatambala. You call the Lord set you free. Keep cleansing it with that handkerchief. But you people, mumanyi kye bayita okuzaala omwana. Do you know what they call producing a child with your biological father? Your biological father. Bameka bagamba nti taluzaala. How many of you say she should not have the child? Ate bameka bagamba nti aluzaale. How many of you say she must have the child? Jangu. Come. Aluzaale oba nedda? Can't she have the child? Omwana amuzaale bakwate taata we tetukkirizibwa kutta. Kyekaba tewali kirala. What about you? Pastor. Omwana amuzaale taata we bamukwate bamusibe ono omwana ayinza n'okuba naye yanyumira wootukira ofuna olubuto kitegeeza wali oyagala. Yali akufuula mukazi we microphone. What's happened exactly? Nedda pastor nze yajja ekiro mu kisenge kyange ng'atamidde n'akwata. He came one night in my bedroom and he raped me. Yimirira ku bigere byo. Stand up on your feet.